MPG abayo basitukiddemu okulwanyisa omuze OKUKABASSANYA ABAANA era baliko ekifo kye bataddewo nga bano abaana babawo obukugu obw'enjawulo omuli okufumba keeki, ebirala okutunga awamu n'okwongera okusoma ebitabo okugaziya obwongo. Ebikolwa eby'okukabasanya abaana ebyeyongera biwalirizza abantu okusitukiramu bimalibwewo empigi. Ebikolwa bino biremeseza abaana okusoma kuba baba batya ate abalala nga bafuna embuto ze bateeyagalidde. Babatereddewo ekifo abaana bwe basomera ebitabo ekyakaleke kasome nga bwe baba awamu kibakumaakuma. Imagine books as our way of life. We usually have volunteers as facilitators to come and help out. Holidays, they come and do their work here, they learn the basics of using a computer. When we are building all our community libraries, one significant thing that stands out is we use the word read. So every time you walk into any library set up by Book Drive, we use the word read as a shelf because it directly communicates the message that we're trying to put out there. Empower the young kids right from a very tender age. That brings out the core factor that we are focusing on early literacy development. Babayigiriza n'emirimu egy'omu mutwe omuli okutunga, okukozesa ebyuma bikalimagezi n'okukola keeki awatali kusasula. Tetugamba nti no bamulekwa basimuleka naye ne bamulekwa tubayamba n'abatalina buyambi tubayamba n'abatasobola agenda ku masomero tubayamba. Tetusasula sente wabula abantu bajja ne batweyungako kati nga Stanbic Bank bwe tuyenzeeko leero sobole okuwa kaka ebitabo oba kaleke kasome mu mpigi. Abamu ku bayizi abafunye mu nteekateeka eno bagamba nti baganyoddwa nnyo. Embeera teyali nnungi era nga bw'okitegera abalamu bali tebasoma nga tebalina fiizi, abalala bali tebalina ne skill n'emuto gamba nga bali arrogant mu nsi oba mu community nga bakuba misota naye kati tewakyali mwana gwe osanga no gajja ng'okubira omusota gwa guno. No, and we sit down so we can feel at home. When we have books, we all feel at home. We don't feel like we're in class, but we feel at home and we feel like books are supposed to be everywhere. Ana balina empisa, bayigiriza empisa, bayigiriza ebyalaani. Atasobodde kusoma nnyo asobola okuyiga eky'omukono. Aba Stanbic Bank ne Book Drive bawaddeyo ettu ly'ebitabo okuyamba ku kifo kino n'ebyalaani nga Arnold Patrick Kakulu bwalambulula. Lwakuba tebaddewo ebbanga ddene wabula ebeerawo lw'abantu aba society kuba bajja ba business era mu ekyo neegamba naye kanjiddize batya ezimba eguudo ezimba ebizimba ekozeki nenoonya needs ebula mu society kati for example community empiki etunulamu nga mulimu abaana bato babadde mu lockdown beetaaga okusoma baluddewo nga tebasoma nebuza yeetaaga ki beetaaga bitabo. Juliet Damba Nalongo omuwandiisi w'ekyalo Mayembe Gambogo wamu n'abazadde basanyukira kye batuuseeko. Abaana baffe tumanyi nti bali ewantu ewatuufu ewantu ewasinga kubanga wano kaleke kasome waliwo abantu b'enjawulo okugeza abamu ku bantu abagitandikawo n'abalala abagenda mu maaso be bamu ku batwala Nsami Training Institute abasomesa so tumanyi nti bye bakola wano bintu bituufu. Emmanuel Kayanja ne Nabagirinya Joan nga bawandiisi ba bitabo ate nga balina obukugu mu nkwata y'abaana bawadde okulungamya ku kino. Ekiyamba n'abaana abawala obutagenda mu mize emirala emibi ng'okudduka n'abalenzi kubanga omuwala bw'abeera abaana bwe babeera nga tebalina idle mind mu kiko kimu owesanga nti bali safe. Be tubasomesezzaako ddala abaana bano kibayambye nnyo mu spellings. Usanga amasomero nga tebafokasinga nnyo ku spellings n'osanga omwana mu P6 naye nga bamanyi ku spellinga kigambo. Bya Kizito Vincent Mutalemwa, Salt TV Omunyo.